aha kulika nnyo mukumulamu oli ku WBS TV program the Deen program ng'eraba ensonga z'obusiraamu era ng'etunula ku nsonga endala ezikwatagana n'obusiraamu ewa Deen D-I-N oba D-E-E-N bw'oyagadde okiwandiika kitegeeza kiri very ambiguous. It's a very ambiguous word. It's a very wide word. Infinity. Nenga kiva mu Luwarabu, mu lulimi Oluwarabu ekitegeeza enzikiriza. Nenga kirimu ebirala bingi nnyo kubanga waliwo faith ate kitonomuuko. Kigambo faith kitonomuuko ku kigambo deen. Because faith osobola okukiyita imaani obukkiriza bw'omuntu. That is faith, isn't it? Yeah. But the word deen, it's very wide. The complete way of life, Islam. The complete way of life. Because Islam tells us that everything we do has a reason. And we do it with its meaning, isn't it? Ate buli kimu kirina enkola. We have a format and a formula to follow in everything. If you are going to eat, for example, you are moving out of your house, you say, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa. No sokayo kugulu kwaki kwa kono, you're getting out of your house. Sibo kiri doctor. Exactly. No tambula no genda ngokola vikali. No tuka ku mulimu. Either basmala obe duwe ndala okusinzira ku mbere yetu. After that, uyagadde ogenda kola haja kikyetaago manju. No sokayo no kugulu kwa kono. Eduwo jimanyi mpambu muko sinyo kale ne bwotuukayo okusitama kutekwega obusiraamu bwanjawulo okusitama kutoyi tomala gasitama dokita ako kamanyi kafomati kababuulire kugulu ki kwositamako nakuliwo okulina okusituka era na lwaki kati ngaawo kyapozinzeemuko n'okuvaayo ate osoosa ddyo era nosoma wedduwa Mungu ng'ofulumya otambula ng'otambula ogenda ofulumya bw'oba ogenda kufuna wudhu n'ofuna wudhu nawo waliwo edduwa zaawo. Everything we do teri kyetukola mu busiraamu. So the complete way of life is Islam. Is Islam or the word deen. And inna dina inda Allah al-Islam. Al-Islam. Khalas. Kakati ekigambo dini kyetwogera wano mu Luganda nti asoma dini it came from Swahili, and Swahili is made up of Arab language. Exactly. Olulimi Oluswahili luva mu Luwarabu. Ku coast Abawarabu we batuukira ne batandika okugetaagetaawo ennimi n'abalu okugyamu olulimi Oluswahili. There's a 70% is Arabic. Is Arabic. 70% of Swahili is Arabic. Ekyo si kyange kya doctor. Naye kimanye nti olulimi Oluswahili lwava mu Luwarabu. Gye wava ekigambo dini oba daawa, eddagala daawa. Mu Luwarabu kiri daawa nga kitegeeza okusomesa. Kyandiba okukowoola oba okusomesa oba okuyigiriza ennamba nakyo kigazi. Okukowoola kirala ndowoozamu. Daawa bakowoola obayita. Daai okuyita abantu bajje eri obulamu. N'olw'ensonga eyo saagala kibabuzeebuze dini ate nga kigatta. It can mean Catholicism, it can mean Protestantism, it can mean Orthodox. That is the word deen. Plus all of these things, tutakolinga different issues because of the word deen in context. Yes. Yeah. Okay. So ko tubulire. Yes. Dokito ositamu otya kabuyonjo. Ku kabukyafu. Okusookera ddala twajjukiza abantu baffe nti olubuto luno oba empitambiyo etandikira ku mukono ogwa ddyo we watandikira empitambi ku kakokola we watandikira empitambi ku lubuto lwo. Atulaba omulungi teeka akakokola ku saidi eya. Watandikira empitambi ku mukono ogwa ddyo watandikira empitambi nejja neesala nemala nekkirira ku mukono ogwa left nekka wansi mu anas kyenagamba oganda wazi nekikulema kyakulema. Akati bwe tuba tusitama manju bwe tuba tusitama emanju bwe tuba tugenze manju era nze ziri toilet ez'okutuulako sizituulako andaba omulungi wabula nsitamako nsitame. Lwaki? Buli lwositama bwoti kuno okugulu kuno okwa ddyo kunyiga empitambi n'okwa kkono ne kunyiga empitambi era emanju newagaziwa n'ofuluma bulungi. Kati ositama otya? Ositama otya? Tekinnemye okudemonstrating. Islamically.
kineerabiddemu okugulu okwa ddyo okutuulira okwa ddyo kuno ne kusigala nga kukangabaddemu seba omuntu bw'atulika byonna omulundi gumu era bw'okigezesa bagenda kigezesa bo bennyini bakigezese bw'oba ogenze manju bw'osita matogwera ku magulu ga abiri okwa ddyo kosinga okubaako kuno okutojja kulaba olaba bikwatagana bikwatagana tugambye empitambi etandikira wano kati oba oginyigiriza eri nga yo wali open wamma ne olyoka weeyabya bakkirira emaganjo paka last nolensonga yakabadde by the way tubalaga nti it's a complete of life everything has a format and a formula to follow olabe manju waliye format etugoberera nolensonga tuddeyo ekikoola kino tugambe kirimu ebirungo bingi nnyo naddala vitamins nga folic acid mwali ne vitamin K. Ne tugamba abakyala abatagenda bulungi mu periods baba mu mubiri gwabwe tebalina vitamin K na folic acid. Kakati abasajja bagenda mu periods. Abasajja bagenda mu periods lwakuba bano bwati bwakirese naye ffenna ekitubuna ffenna kwe kwerumika kyabadde ategeeza. Ekigambo okwerumika kwe kuvaamu omusaayi mu nnyindo bakita nosebleed. Noba nga weerumika. Kino nno kyatuuka kunze kamakwogera nakimirizaako muganda wange n'olugambo nakimunyumirizaako jjo kyenvudde mulaba nkati akireeta naye okwerumika bino byonna biraga nti nno omusaayi gwo gulina ebirungo bye gutalina. Nze neerumika okuva oba mu P7 paka senior 4 aneerumika naye kyakanzigwako oluvannyuma lw'okumanya kye bayita naturopathism obusawo buno obw'obutonde okumanya bino. Atulaba mulungi obanga weerumika gendo yenge ebikola ebya kiragala. Muno nno mulimu muringa mukulu nnyo mulimu n'essere. Ebyo bikulu nnyo mu kwerumika. Naye wano olwaleero kino tukirese ng'obinywa obiyenga n'obinywa obiyenga bulungi nnyo bwoti n'obinywa ate bino tebiriiko nnyo scientific proof nga bwe batera okugamba kubanga ffe tugamba nti science is that which works. Colors, period. Science actually only the study of living things and non-living things. No, it is science is that which works. Eyo yaffe kati mugambe nti is that which works. Kyokola ne kiyitamu khalas kiweddeyo science. Bwetyo bwe tugamba akati ekikola kino abantu abatalina omusaayi nga munafu omusaayi gw'omuntu oguba omunafu ng'oggyeko nti waliwo omusaayi nga munafu naye ng'ate gulimu ebirungo ebyetaagisibwa naye nga munafu obanga mutono akati bino biyambako to increment of blood in one's life mu mubiri gw'omuntu bw'oba ng'obifumbye abafumba osobola okufumba n'osengejja n'onywa naye abanywa ebibisi nga ffe baziwa ffe tubikunya bukunya bwe buti bakyala bange babinkunyiza ne babimpa n'embinywa green nonya chlorophyll nofunamu ebintu bingi ne tufunamu amasannyalaze agayamba okurecharginga omubiri gwaffe. Omubiri gwaffe guno gwetaaga okurecharginga gwetaaga nagwo gulinga bwolaba essimu bagucharginga n'ebintu bye tuyisa wano mu kamwa bye tunywa oba bye tulya ne bacharginga omubiri gwaffe. Naye amasannyalaze gano agali mu kikoola kino oba mu bikoola byonna newankubadde olwaleero tuleese kikoola kya ovacado malungi nnyo naddala mu budde obw'olweggulo. N'oyenga ekikoola kino n'okinywa oba obudde bwe buti saa 11 awo n'oyenga ekikoola kyonna ekya green oba kino ekikoola kya ovacado n'okiyenga n'okinywa amasannyalaze nga kibisi lwe kisinga olw'ensonga singa onooba okifumbye ate vitamins ezimu zifa. Waliwo vitamini nga ascorbic acid vitamini eyo oba vitamini C yokasita ofumba bwoti ng'efa ng'eggwamu. Kyova tukubiriza nnyo abantu okuteeka mubiri gyammwe buli nnaku ebintu ebirimu vitamins ebintu ebirina kala eza kyenvu n'ebintu ebirina kala eza kiragala. Ekikola kino nga bwe mukiraba ali ku screen oyinza obayambira ddala tukisembereze ddala bulungi nnyo nga bwe mukiraba ekikoola kino kirina kye bayita emiswa nets obulaba obwo obutimba obwo nga bwolaba solar panel ogimanyi bulungi nnyo eri ya mama we Serinyabbi nagirengedde kaala amatende Serinyabbi. Kakati pano obwo bwe mulabye obusuwa obwo bwe bu attractinga ne bukwata ebyetaagisibwa byonna okuva mu bbanga gwe n'ogenda n'obifuna labayo obusiraamu buno wallahi bulungi oba osomye Qur'ani yaffe etutegeeza nnyo okukozesa ebintu bino wano wokka wakumala okujajinga Allah subhanahu wa ta'ala enteekateeka ye kubanga ebintu byonna yabikolera
nebibanga biri red biri ku source gwe novaayo nti byetaaga scientific proof netwewuunya abamu. Tukole ekyo tuyenga ekikola kyaffe tukinywe ojja kulaba nga tuweweera agalwadde ag'enjawulo ne mu kweyabya ne mu kugira okweyabya mu Luganda kweyabya ogenze manju notasibirayo gundi noteeka babwekabi kumera misuwa wansi. Abantu bangi bamira emisuwa wansi neyakaddiwa nasindika bino ebikola singa tunabinywa tugenda kufuna enfuluma ennungi. Enfuluma eyo gye twagamba bakola batya dokita bafuluma batya ababi bw'oba ofuluma tulage fesi ya dokita fesi yaneno nga mbi sirijjenya ate tulageemu abafuluma nayeekabye atya dokita tofiira wano asindika empitambi tevaayo n'eki kyoba olina okukola empitambi eyo obutakkaluubiriza beera ng'oyenga ekikola kyaffe. Ate bino bemulabye veins zino zemulabye oba fibers zino zemulabye bwe bituuka era eri mu lubuto byekompiringa bulungi ne bibeera bisongovu bwe biti bisobole okuserera obulungi ku kyenda. Atulaba omulungi ensisirabangayo nti erina constipation teri nte yeesiba lubuto ate yinza okugamba era olaba ati kakati waliwo egira obukiringi ne wabaawo negira kiri kinene. Ente ebiseera ebisinga obungi efuluma nomo ekisaanidde naye gwe atulaba ali wano omulungi ali ku WBS ow'embarara njagala nnyo embarara wekaseese olinga akaluubirizibwa lwaki kubanga emmere gye tulya teriimu fibers teriimu bisusunku ebyo nebbanga lyetumala nga tunywa ebintu bino abatulaba abalungi mwebaza nnyo WBS kuba bino tubiwadde byabwereere bya free of charge wegenda oteeke buteesi mu nkola waite ennaku nga nnya bwesi onkubire ku ssimu oŋŋambe nti Ssegirinnya waleeta Dr. Zwa n'atulimba ku WBS tebyakola ddagala biva mu Quran al-Karim. Nolwensonga eyo twagala tuddeyo wasinga asooka atubambemu katonotono atulagemu omuntu twakomye nga atulaga nti abasajja beetaaga ne bw'aba akuba essimu waakiri omukono gubeere mu ngalo za munne abeeko kyazikozesa ekigere kasizeko nnyumira ka kisumuluzo ngenda kikolako hadde waba kitadde wali fuba okulaba nti ekigere waakiri kikoonako mu mbeera bwetyo kati nga tetunagenda eyo Dokita Ziwa babadde ayogera senga atunudde bubi ng'amutunuulira bubi lwaki ojogera ku lwaki onyega senga lwaki totulika bulungi seyeyabya bulungi lwaki teweyabya bulungi senga nze omanyi omuntu yenna omuntu omugezi nga badde bakusomesa tosobola kubanga kati ng'olwaleero nti Mr. Ziwa asomesa ekintu ekikwatagana ku bulamu ate gwe n'otamuwa maaso otawa muntu okusomesa maaso ekitegeeza nti ebintu byaba asomesa oba tobyagala badde mmanyi nno kati abyagala yalina okumuteekako amaaso kikuyambeko kuba nti bw'otunula bw'oti oba otandise okutegeera ki ekigenda amaaso nekyogenda kuba nange kennyini ndi mu ddagala netegeereza ate njagala badde mmanyi nti oli mukuba mukafaananyi wali ebyaganye naye brother Ssegirinnya katono nnyo ekikola kino biba bikyafu obuyonjo kintu kikulu nnyo al islamu nadhifu obuyonjo kikulu nnyo okumala okubyozaako bulungi nnyo bw'oti n'okyoza bulungi nnyo nekitukula bulungi nnyo alhamdulillah mazzi amalungi bw'okamulirako n'akaniimu oba osobola okufuna amazzi n'ogateekamu n'okamuliramu enniimu kati nobanga oyisaamu ebikola byaffe bino byofunye ebikola byonna n'olwokuba leero twaleese kya ovacado n'omala n'okiyenga bulungi nnyo akenjagadde kubanga omuntu abajja kugenda awanule buwanuzi bw'ati akola ekintu ekituufu nawe n'olwensonga eyo senga nakomye ku kisumuluzo zekyajjukira tugulire naye nkugamba nti ekimu ku bubonero obutuleetedde bannyinaze abo okubeera nga ng'omusongamu ate waŋŋambye senga ojja musongamu sisobola kati okusonga kimu bintu ebitawa muntu mpisa kuba kati nze ndi mukyala ndi muweereza wa Ssaabasajja Kabaka nze omu ku bakyala owegombera lyekawempe gwe baalikwasizza nze omu omukyala asobola okusomesa empisa kati ate zange bwezinasibuka olwoba ngenda kusomesa kati kyetufubako okulaga nti abaami mumanye ti omukyala buli omutunulya feesi ye ng'enyiikaanye kimu ku bintu biwamukoze ebitaamusanyusizza era y'ensonga nti bwe otunulyanga amaka ng'awaka oyogera ebintu bakuddamu nga bwe baagala
ebintu ebimu biba tebyatuukiridde. Lwaki? Nti ekisookera ddala omukyala kyekitondo Katonda kye nga bw'olaba emmotoka bufu bwe tufaanana. Bw'etaba na mazzi efuna ekizibu, bw'etaba na oil efuna ekizibu, bw'etaba na mukka efuna ekizibu, bw'ogisumula rokotikitiki n'otambula emmotoka era efuna ekizibu. Era waga naye n'emmotoka entambula yoyo nga siki kyovula nti mu bidduka yawula ekidduka ekivuga omusajja n'omukyala. Nze ekidduka ekyange bangamba kale nakigula ku mukyala naye banga nti envuga y'abakyala tefaanagana naye ati kyovula nti babamanyi abakyala abakyala tukwata bulungi era olaba teriyo omukyala kizibu nnyo kyovula nti oyinza okubeera mu nsonga zammwe wakati abafumba ababiri mukyala wo n'akutunuulira butunuulizibwa ati kakati n'akugamba ti bw'omala okulya ng'ombikka kati manya ekyo kimu ku bintu ebimukosezza kubanga eno tewatandikiridde ku kisumuluzo bwe wakugambye nti omukyala ng'oyagala omusumulula buli kyonna nkulaze naddala engalo zino zemulaba olugalo obuga gwe genda omuyonke buyonsi ku ngalo guno ojja kumbulya ekinaddirira okumanya Katonda Dokita ziwa okwata ebintu engalo zino zenyine bw'omugamba ge nti Hadija kambale ku ngalo zo n'ozikwata ng'ogenda omubala oba tonnatuuka ku lugalo lwakuna ogenda nti amaaso gadde gakanuse nga gatandika okutunaki ogenda okuba nti abadde alekana nga agenda akola ki omukono ogubadde gubaddewe nga nagwo guli kubyaga nagwo gukola ki sengambuuze buuza kati gwe ngalo kyeyo batuuka ku yakumeka yakubiri kakati ebintu ebisinga obungi bwe tuba tusomesa sobola kukakanya ekitiibwa kya muntu wange w'ekitiibwa nanjagala nnyo sigalire ng'asigaza ekitiibwa naye engeri gye nti nsomesa ggwanga era ebiseera ebisinga ne mba nkoze ensobi asobola okumpa obulange newankubadde ABCD olwani oyo kakati kyengezaako okulaga bannyinaze abalungi tebembeera ku nsonga z'amaka beera omwami omwegendereza topapa kubanga nze kakati kambuulire nabanyumiza nti nze nafumbira oyo Kaguta Museveni ali mu nsiko olwebwe bwontunulya olowooza ki kumpa mirembe ekaze kulu myaka 8 naye kumpa miki emirembe omuntu gyampa joka gimala okubeera nti okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omubiri genti ne bwokwata omukazi ku lugalo bwoti ng'olukute bulungi bwoti n'olukwata bukwasi bwoti dusumulula omubiri gwe gwonna okusinzira ku muntu bwagukutte ne bwamukwata bukwasi ku kutu kuno n'obeera ng'okutu gwe tokunywezeza naye ng'okuzanyisa gw'omwami kisumulula omukyala kyonna ky'obuuya kati senga abasajja bonna abasinga obungi ekintu kyanguwa entonda Katonda gye yabatondamu yayanguyirwa ensonga yammwe kyanguyirwa nnyo naye majooto ye mu busiraamu ewaffe nti omulimu ogwanguyiriza gubeera gwa shiitaani kati oba toyagala shiitaani ekozesa ekikyamu weeteeketeeke nze ku bantu abali ku mulimu olwaleero oyina ensonga owulira ojagala kubaako n'omukyalawo mesagi tandika ozisindika oba muwanya eriiso oba muwanyi kayindo oba muwanyisa lugalo oba walidde kwanywedde ku mazzi ekiro nga ga mu nsuwa oba wanywedde ku kajuisi tandika okuwana biwalabye oba akabina bwakasitula bwati nakakutambuza tandika okumulaga omutima gukuba kalinga kensejjere naye nkubuulire faati nti lwaki obannemedde ku erinnya ettuufu liri hadde Mariam kati oyinza okubeera ng'essaa zino ogenda kuddeyo wa Mariam oba wa Annette ono sooka omuntu gwe pimapima be mwatulako mu kafo akamu ng'omutandikako kiki yakola ekyakusanyusa mugambe nti naye olina akateeteeyi kewanyambalirako ennaku z'omwezi nga bwe zikannemedde mu bwongo yogera nno bulungi ng'oli amugamba kati nsobola okwogera mashallah naye abafumba babiri basobola okunoonya amaloboozi kati gwe yogera eryo twagale amaloboozi okubeera nti noonya eddoboozi ng'oyogera ne mukyalawo ngaliribwa ate musajja noonya eddoboozi erikakamu ng'oyogera eryo njagala litya bw'oba olina ekintu ky'owaana ku mukyalawo ekyokugeza ekisinga okugyayo amaanyi kati oyinza okugamba nomugani Mariam nkubulire sijjukira olunaku lwewantunuuliza ebiiso kwegamba n'otamugamba naye Annette olunaku lwewantunuuliza ebiiso kuliranga ebiiso byadi byali bikola ki kwegamba olulimi nalwo olukola ekintu kinene eddoboozi engeri senga bakubuuze bessimu noti 7 2 noti 4 3 essimu 07 1 7 2 00 4 call in the numbers 077 0717 200 413 bessimu obuuza ekibuuzo baleke nti bakuddamu gwoyagala
Kasavu Kanyama. Hey. Esimu 07 emusanvu 200 nya emusatu 0717 200 413. You ask the question and then they answer to you. Hello. Oh, sorry. Let's have another caller. Okay. Hello. Let's get another caller. 0717 200 413. Call the number, ask the question, then they will give you the answers. Okay. Hello. Okay. Senga. Obadde okyayongerezaako katono. Nolema okuddira katugambe abamu ng'abaami bafe bali mu woofiisi n'ositula obusungu obwa woofiisi n'obutwala mpaka ewaka. Bannange ekyo ekintu kikyamu. Bwe mbeera ng'omukyala wa waka ye Saala leka gamba nti Saala ye kino bwe kiti kiri luddawa awaka ng'omulengeza mulimu okulenga. Bannange ebintu bino bye muboggoledde abakyala mufiiriddwa abakyala abalungi. Ebiseera ebisinga abakyala be mulaba babuuliriddwa nnyo ebigambo ebikwatagana n'omukwano. Mufiiriddwa omukwano mu bakyala bammwe n'otuuka waka ebintu osamba bisambe oboggola okola otya kebenga emmotoka eyingira mu nju teri kikuleesa mu mmotoka kapaalo yimirira wennyini ku geeti muyitireko awo muteekemuko mu mmotoka ogenda ogiyingiza mu galagi ng'ali munda. Tuuka wali onyumya emboozi osiisitira ku kisambi kya mukyala nga bwe munyumya emboozi oyingidde geeti. Gwe noonya ekintu ekigenda okusindika ku kintu ky'ogenda okukola. Buli muntu abeera nga asetinga obwongo. Omwami wange ono kakati ogenda omutunuulira bambi tutandika okubasaasira bambi omwami wange akomye noonoonya kajuyisi ogenda kamuwa kakikaki obudde bwa kajuyisi obudde bwa kyayi naye kenyini atandika okutabanguka. Naye bino bye mubogoka awaka bye bijjeeko abakyala laavu nedduka mu ki singa banyiziza ku mulimu n'osanga omukyala alina olubuto nti olubuto lunneekisi. Ebyo byonna bye bireetedde abakyala okwekiika. Nkubuulira amazima nze ndi mu bakyala bimazeemu ebbanga omukyala naga nti okuva ku bintu ebansomesa nga naakayingira singa omanya ekizibu kye mulina amagini. Ekyokubiri kankubuulire abasajja abakyala bamwe babatya naye nga lwaki omukyala waka yandikutidde. Gwe bw'oyingira mu nju kakasa omwana wange azze ate nendeeta kino omwami wange wuuyo atuuse segirinya kankubuulire. Osooka n'ontunuulira nze kati nga Hadija tunuulira ekibuga kyonna nduno nze nyambadde gomesi sikomeku ekyo nesakaatiza waggulu nembuuza nga nti naye omwami wange ayise ku bakyala abameka katufune simu wewantabula. Okay. Hello. Yes, gentlemen, how are you, sir? I'm fine. My name is Ibrahim. What is your name? I'm calling from Rubirizi district. Rubirizi district. Muhammad Ahmad. Muzambiru Ahmad. Mbadde mbuuza Dr. Katupoyo. Ayewe fulekere omulamba gw'ovakedo oyo naye ekibuuzo tekigenda kigamba nti singa nkozesa ovakedo oyo nyinza kumukozesa ayinamu overdose oba tekirina buzibu bwonna bwemba nkikozesa nti. Okay. Kale kabakuddemu. Not nsave musanvu bbiri not nya musatu kuba essimu obuuze. Hello. Take essimu y'okkutu. You're wasting our time. Hello. Take essimu kutu. Hello. Kale sebudawo gyebale. Bwanji seba amanya. Okay. Katufuna omulala banaye. Take essimu y'okkutu olabike nti okuba essimu eyite mulungi esobola okuba nga twanguya olw'ensonga nti akadde eri. Hello. Yes. How are you? I'm fine. How are you? What is your name and where are you calling from? I'm calling from Machindi. Machindi. What is your name? My name is Rauda bint Ibrahim. Rauda? Rauda bint Ibrahim. Walda bint Ibrahim. Yeah, my problem is that you always interrupt the lady when she's speaking. And I feel very bad
and also the interrupting her, you know, that's my biggest problem. Okay. I mean, to you, but that's Okay. it. Thank you very much for the show. I really like the show. I enjoy it, and I love you so much. Okay, do you have any other question? Okay, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Point noted. Thanks. Okay. Let's have another caller ask a question and then they will answer to you. Yes. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwani mkwano. Hello. Hello. Gwani mkwano. Enyabo. Gwe bakupakukirako naawe. Ngamba gwe nze sipakuka. Okay, gwe ngamba hajati. Bulijjo amali pakuka. Kale nze siri mugundi. Kale mkwano. Alaikum salaam wa rahmatullah. Kale katufuna omulala. Not nsanve musanvu 200 nyaye musatu. Hello. 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 Yes. Amanya. Okay. Katufuna omulala. Not nsanve musanvu. Hello. Hello. Nsamba Hamza. Okay. Katufuneyo omu tukome kwoyo. Katufuneyo omu tukome kwoyo ate baddemu ebyo. Nsamba Hamza tukwebaza okuba naye network kutima yi obalwa kuboli kukiswa kako wansi. Hello. Hello. Yes sebo. Hello. Va kumpi ne TV eza eko. Soko kendeze ku TV. Gonza gani? Hello. Yes sebo. Mwami Gonzaga. Mugerwa kendeza TV. Kendereza ddala eveeko. Aha. Yes sebo Mugerwa Gonzaga obadde ogamba otya? Mugerwa Gonzaga. Sebo. Sebo genda maaso. Okay. Gonzaga nsaba okole ekintu kimu boddamu okuba essimu bessimu ogiteeke kutove ku TV kubanga kati olinda eddoboozi lituuke eyo ate lirwawo. Ono yasembayo. Hello. Hello. Ate lwaki nedda? Amanya gwani? Lidio waawa. Mubende Lidia. Kati omanyi kyogenda okukola? Agenda kuwa essimu gw'ogenda okukubira. Okay? Kale agenda gikuwa tufaayo. Olwakadde katukome kwabo. Ngenda kutandika ne Muzammil Ahmed agambye nti ovakkedo bwamukozesa alina overdose. Overdose kigambo kya luzungu ekitegeeza akabenje singa okozesa okusukka kwekyo ekyetaagisa n'omubiri guno Katonda yagukola nga gwo gudetectinga ekyetaagisa okusigala mu mubiri era bonna obafunye overdose mukyo ojja kuddukana nnyo naye tekibeera kyakabenje n'olwekyo kozesa gwe kyolaba ekisaanidde tekijja kuba na overdose ye nemmere gyolya olya kyenkana tolya overdose. Okay. Mu bufunze kozesa gombiri gujja kusalawo kyegwetaaga kyeguteetaaga kukifulumya bwe. Okay. Walda binti Ibrahim Makindye nkwebaza message yabadawa ebadde yange angambye nti ekizibu kye senga bwaba atandika bwaba ayogera mu interruptinga. Singa tusobola okwogerako ku simu nze naawe kuba ku simu gy'okubyeko nga tuvudde ku program twogeremuko naawe nyabo
neyongera okumanya byoyogera naye thank you so much toyanza ono abadde Hajat Mariam Mukono yebaziza nnyo senga Najjombwe n'agamba nti senga weebale nnyo weebalire ddala okubya ekintu butereevu nnyo mbubaawe bawa Hajat Mariam Mukono apapa nnyo agambye ffenna sibbaawe. Okay. Ono ye Mugerwa essimu bw'oba gikube ove ku TV Lidiye Mubende ogenda kwogera ne dokita oluvannyuma nga tuvudde wano ojja kuba ku ssimu eyo yennyini gy'okubyeko oyogere naye n'olwensonga eyo nsaba dokita osiibule tuve wano. Nsiibula nga mbaagaliza katumwa omukyalo l'ennamba wandiika ennamba ye eri 0774 00 979 0774 00 979 enamba yange inshallah taala. Bali bulungi beyagale kyekyokka WBS tukwebaza ne Rasul Akram ne Tropical Bank tukwebaza nnyo tojjanga okwo era tugende mu maaso tubeere nga tuweereza abantu inshallah fe wetuli okuyamba abantu baffe. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nebaza abakubya amasimu bane mutugoberere mpola manya mutugoberere ate ebigambo bino bitwale nga byabuvunaanyizibwa kubanga bye bintu ebimu ebitonoonedde amaka. Nze n'abanneetaaze bridal shower bakyala batalina bulungi network bridal shower enamba yange eri 0782 29 97 eyawalidi eyanyankaga mwemu 595. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bwetu batwadde Tropical Bank Uganda Limited gendayo bessimu not nyemunya satwemu not njidamu not nyemunya satwemu not ate banafu aba Rasul Akram Primary and Secondary School primary eri Nansana secondary school eri Butambala bessimu not 772 mukaga 2 not 2 oba not 7 not 2 mukaga 2 not 2. Tulabagane encha osawa zezimu mbade Ibrahim Segirinya Senga Najjombwe ne Dr. Yasin Ziwa. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.